njagala kino naddala abali mu diaspora mu nsi ezo mu America bakirowoozeeko. Bwe bigaana e Uganda n'ogenda mu America, kino kijjukire, Uganda ekyali nsi neebafu ku bukadde 46 bwe tusuubira, almost 80% or 70% eri mu byalo, ebintu bingi byetemanyi. Kitegeeza okusavaivingira mu Uganda kyangu nnyo kubanga abasinga bakyebase. Bw'ova mu Uganda n'ogenda e Bungereza oba mu America nga abantu almost 90% obwongo bulowooza ku speed, oteekwa okukubisaamu amagezi g'obadde olina e Uganda emirundi 9 okusobola okutambulira mu nsi eyo. Okwo kusoomooza okuba olekedde to think faster okusobola okumakinga abantu abo. Ekyokubiri, kino bakitegeere, bw'ova e Uganda omwaka gumu bwe guti oluzinga kye tuyita touch ku ground. Uganda eno bw'obanga ogibaddemu n'ogikoleramu obukadde 10 ng'obuyiiyizza n'obukola, osobola okubuweza ne buzaala ne buweza 3. Naye bw'oba togibaddeemu n'ogireetamu miliyoni 5 nga togibaddeemu emyaka 2, oyinza lw'otandise okubaako kyokola ekyamakulu ng'osigaza miliyoni 5 ng'endala zikufuddeko mu ngeri eri awo. Kubanga oba oluzinze touch, kankubulire, omuntu azimbye okuva ku kakadde n'atuuka mu bukadde 10 teyenkanankana muntu azze na bukadde 5 mu nsi mpya. Aba atwala ebiseera bingi okusoma ki ekitambula n'engeri gye bakikolamu. Ba investor kye basinga bano ffe, kye batusinga ffe, investor agenda okujja wano ng'akoze mu Lungereza kye tuyita feasibility study. Asooka najja n'anoonyereza nti bw'anaateekawo ekkolero lino linaakola nti linaakola litya nga likoze bwe liti, naakola naani nti ono, mateeka akyagankugira nti gano, ngavvunuka ntya nti, ne bamuwandiikira ekiwandiiko n'alyoka atunda mu business plan ye ne bagigerageranya ne feasibility study. Agenda okujja wano nga kampuni yatambula dde emyaka 10 naye ng'etandika butandisi kubanga waliwo abaamulowooleza nga tannatuuka ffe kye tutalina. Naye tetujja kwejjusa omwana ebintu byagaana wano n'afuba ebintu bwe bigaana osobola okugezaako kubanga bwe yagenda eyo wadde yagenda mu economy ennene naye afunayo obwongo obupya bw'abanga abadde muyizi. Bw'abanga yagenda kunoonya ssente ajja kudda nga bwe yali n'amagezi ge yagenda nagadde nago. Naye bw'abanga yagenda n'okuyiga n'okusoma ensi bw'etambula n'abantu bwe bakola ajja kudda ano nga wanjawulo. Kikyakola mu kiseera kino bw'aba yagenda kunoonya ssente ateekwa okwebuuza kikyayagala. Omuntu ali mu diaspora si kyangu kukola bizinensi wano n'etambula nga bwe yalitambudde olw'ensonga n'abali wano nabo bakola. Bw'owa Alan Cruz okukukolera kye nakugambye abaddugavu, bw'owa Alan Cruz okukukolera ayagala kukolera muzizo. Kigamba ggwe bwe bangi basindisa ssente ne bazisindikira bannayuganda ne basooka kuyiiyiza bo ne balyoka batandika okuyiya ebyabali oluvannyuma n'okufa ne bifa. Naye ateekwa okwebuuza kiki kyenjagala. Basobola okutwebuuzaako ne tubakolera okunoonyereza nti bw'oba waakuyingira mu kino waliwo bino kyova olaba nkyesikkaanya nakyo ye mwana okuŋŋamba nkole ki. Kyali badde kirungi n'agamba nina ebirowoozo 4 nina miliyoni zange mmeka 2 nkoze eki ku 4 ne tuyingira mu ground practically kiki ekisoboka n'olyoka omugamba kino kisoboka. Naye tokkirizanga muntu kukulowooleza. Ffe abakkiriza tugamba ekirowoozo kibeerako blessing yo. Oli agamba bwe nkomawo Uganda njagala ngule poloti nzimbemu ennyumba. Ekyo kyekyangu. Ngule poloti nzimbemu obuyumba bw'abapangisa. Eyo investment ennyangu ey'omwana ali eyo. Kubanga bw'ofuna akugulira ettaka n'aligula nga takubbye n'azimbako amayumba ojja kugasanga. Naye bizinensi yeetaaga obwongo buli lunaku ng'okeera n'ogibala n'obala bw'osuubudde ne bw'otunze ne bw'ogenda okutambula. Boda eyo giveeko bajja kukola birala. Ate emidala gya chapati babiveeko ebyo bajja kukola birala. Eyo bizinensi ogikola wooli. Waliwo eyaŋŋamba ayagala kukola boutique nga ye bwagule ali Dubai
atera ogendako ne mu America agule engoye nga bwasindikira eno nga boutique bwe batunda. bw'aba asobola okufuna omuntu omulungi ng'omuntu oyo gwafunye alumirwa ng'alina ekisa ng'asaasira asobola okutandika naye era tajja kugitambuza nga ggwe bwe waligitambuza. Alan Cruz bw'obadde ojja ozimba ekirooto kyo waliwo wootuuse n'otambuzaamu ebigere we walirinnya ebboda n'olinnyawo takisi we waliridde emmere emitwalo 5 n'olyawo ogumu kubanga ekirooto kyo ggwe wali osinga okukitegeera. naye bw'okiwa omulala akitambuze gy'onoomuwa tagenda kwerumya tagenda kubeera nga ggwe bwe walibadde ekitegeeza tojja kujjamu ekyo kyennyini ggwe ky'obadde osuuba. Abamu bagamba ku kyennyumba abamu ba motivational speakers bagamba ozimba ennyumba yakusulamu tezza and of course abaana abasinga bagenda eri nga gamba singa nzimba yakayumba nensula n'akaana kange kibikine obulamu ne butandikira awo. omanyi kankubuulire ekintu kino abantu wadde bakiyisaamu amaaso okupangisa kirungi naye omwana bw'aba asobola okweyiya ng'alina wassa omutwe nga tebamubanja asobola okutoba n'ensi. naye bw'ava eyo ku ssente z'akoze nga kwalina n'okupangisa enju okusoomoza kubeera kunene kubanga ssente ze yali badde asobola okukozesaamu bizinensi ate alina okusooka ozisasulamu waasula atambuze obulamu. nze kikyeŋŋamba bw'aba alina omukisa omwana akyaliyo emyaka emeka 3 bw'aba alina omukisa oguteeka ekisenge wakiteeka akiteekewo so that bwadda tadda mu vulugu wa Uganda erina vulugu mungi nti bw'otandika okugipangisaamu nga tobaddewo emyaka 3 oyinza okukakkana nga ssente zigendedde awo n'omala n'odda mu kyalo ekyakuddusa mu kyalo n'omala n'oddayo ku square 1 okutandikira ku square 1. so bw'aba alina waali ng'asobola okuteekawo kaluumu ke akateekewo kubanga amazima gali nti okuggyako ng'alina bakadde be ng'ate nabo tebalina nnyo kusoomooza kungi na bizibu bingi abo balidde ssente z'abaana kyenkugamba kakati kitaawo mama tosobola mubanja tata tosobola mubanja kitaawo n'ennyoko bwe baba nga basobola okulya ssente zo mu nsi muno ani agenda okukuyamba? Gwe kennyini gwoba osigaddewo okuyamba ggwe. so bw'abanga abalina n'agamba nti naguze embuzi yange emu buli mwezi ngulayo embuzi ne zibanga n'okuzaala zizaala asobola okujja n'agamba nina embuzi zange nja kuzitunda nfune ki ssente naziteresaawo. naye era kyalibadde kirungi omuntu ali mu diaspora investment ennyangu nga tali wano kugula ttaka kuzimba. kano kamu njagala onziremu yes or no and of course tube nga tuwunzika. bw'aba akoze ebbanga lya myaka nga 2 ku advice zino njagala omwekemu okweterekera ssente ze najja n'akomawo nazo mu kifi ne yeekolera ebintu bye oba okukwata n'asindika abantu ne bakola Uganda akomewo nazo era muwa amagezi n'aba n'agenda enkya baleke nga baguddewo akawunti wano ssente zaabwe ez'okusevinga basindike ku akawunti zaabwe direct bakomewo bayiize ku ground. nange sisobola kukuwa amagezi nga toliiwo kubanga kyemba nkuweramu amagezi mba sikitegeera. komawo ku ground wano osome embeera nga ekintu kye bakugamba naawe okiraba nga kiri practical. bw'obeera eyo obeera mu nsi ndala bye bakugamba tebibeera realistic tebibeera practical.